mulaba social media buli kibasula ku social media kyogoberera naye nga mulina office namba eyange baji bateerawo ku Supreme Council nga kitegeeza ki tukira district card oba ntuukirira oba omulala yenna golaba ali mu bukulembeze ofuna amawulire amatuufu naye mwe kakati aya mwazivaako singa yali mukristaayo tasobola kukkiriza amawulire g'abatutte ku social media naye omusiraamu ye amawulire gonna gonna buli galaba gatwala kyembabuulidde nti nasubirako ne kutuba basebo Supreme Council yammwe ngeri wansi wa mukadde waffe Dr. Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje ekyuse kinene okusinziira bwe yagisanga abananfuusi kati abalwana bafuluma Uganda muziri mu Supreme Council mu 9 mugumu ne beerayirira era ne bakituukiriza ne bakuba Supreme paka wayagwera mu ttaka Supreme Council negwera wa mu ttaka ne bagenda ne baseka abananfuusi ne bakola ebibiina byabwe ebinaavuganya nga Supreme ne bitinta wammaggwe nga mu butuufu nga tulina bino ebibiina wammanga nga tulina tablik yali nga Nakasero ng'evuganya bubi nnyo Supreme munaasonyiwa bamu mwalinga wansi w'ebibiina ebyo ne byabulukuka byasooka spidika neevaamu tabulegi neevaamu salafu nga byonna birina entaputa yeemu bibiina 3 naye nga biyikabwa nango nga byonna biri awo mu kibuga ne muvaamu ekirala kibuli ne mubeeramu n'ebiwayi ebirala ebyali ebyedda nga byonna bivuganya Uganda muziri mu Supreme Council wammaggwe nga bw'otunula obulungi bwoti nga Supreme Council yaggwera mu ttaka nga yaggwawo obwono bwali bukulembeze bwa mukadde waffe Sheikh Saad Ibrahim Lwemba bamwogerako ebintu ebi bibiri ani abimanyi ku basajja abakulu tusomese bano abato Lwemba yina kizibu ki kye bamwogerako Lwemba bagamba nti Mushia Mushia nga bwabataputa omushia bwe bakutaputira omushia mu butuufu mutaputa gye bataputamu omushia ye mumanyi omuyindi omunyani asiga akamyufu bwati mukyenyi oyo mumumanyi ndoza ne mumbale muno mwalimu egundi yaabwe kakati basebo njagala mbabuuzi omunyani asobola okusaaza nga bagenze muswana nosanga omunyani naga nti simba line okkiriza okumusaaza akakusaaza kati nga bakutaputira omushia afaananira ddala omunyani Mulwemba bamwogerako 3 ekisooka mushia ekyokubiri bagamba nti Lwemba teyasoma lwaki kubanga Lwemba yeye yasomera Libya ate nga mu nsoma ye Libya okusoma okusembayo okw'omuntu asomedde Libya bakuwa diploma n'olwekyo nga bataputa nga bwe bataputa okusoma kwa Lwemba bakulaga nti mu butuufu yayitawo buyisi n'okusoma teyakola ki ate ekyokusatu nga musoga kati nga bakusiigira ekigambo kye bayita omusoga aba muntu wa wansi nnyo atagwana kubeera mukulembeze kale omuntu yategeera okusoma ekitegeera y'abantu abo babimanya nnyo ku Lwemba naye wakati kati awo bagezaako Lwemba ono okumwonoona baatambula manga g'abasiraamu era baatuuka ne bagamba Saabannanfuusi waliwo omusajja yali ku mulembe gwa Nabbi Saabannanfuusi kwezo bamuyitangani Abdul Saloon naffe wano mu Uganda mwali
ate awangadde Mungu amwagadde yatambula yagamba nti tusibye top. Tumaze okusiba buli kantu konna tukasibye anaafa ennyonta yanaatulumba amakulu nti anaawulira nti Luwemba mukeesi yanaamuddukako n'abeegattako nga kye bategeeza kusiba tapu ki kasita buli wagendanga mawanga ga Saudi Arabia n'otuuka ku Saudi Arabia bwe kappa omusawudi n'amatira ebigambo bye basi amawanga agasigadde ag'abasiraamu Saudi Arabia kye banaawandika kyonna kye batambulirako. Saudi Arabia twali tukolagana nayo yakoma 91 okolagana ne Supreme Council. Abasajja batuka ne bagamba Luwemba mushia. Omusaudi okumugamba nti Luwemba mushia kyali kyemala ne ba blacklistinga Uganda mu Supreme Council nga kye kitongole ky'abashia e Kampala. Ne kiggwa. Ne baseka. Supreme Council nefuuka ekisekererwa. Naye nga akasajja kanywedde tekavaako ne bagamba tukoze magezi ki ne bagamba tutambule nga tugenda tugamba amawanga g'Abawarabu nti atusibyeko Luwemba ye Museveni. Museveni yagenda mu Iran ng'anoonya ssente yabasaba $10 million ne bamugamba okuwa ssente ezigweno tekako mushia ku bwamufuti era Museveni najja nateekako Luwemba ku bwamufuti era Museveni atusibyeko omushia. Abawarabu ne bakiwuliriza 91 92 93 gy'emyaka emeka 3 abasajja nagamba bannanfuusi nagamba Luwemba kanywedde nnyo tukoze tutya ne bakwatayo minisita bamuyitanga Zimula Mugwanya yafa naga nti sebo honorable minister muli awo munoonya ssente kale sente z'amawanga g'obusiraamu gali awo manye Uganda memba w'olukiiko olufuga amawanga g'obusiraamu OIC muteeka okufuna omutemo wagwammwe guli emawanga g'Abawarabu. Naye Abawarabu baabakyawa kuba mwateekako mushia ku bukulembeze kaakati tiye jangu tugende ffenna nga batwala omusajja baamutwala paka wa mufuti wa Saudi Arabia omugenzi Ibn Baz disitukazi wamuwulirako yali muzibi w'amaaso amulabako mufuti n'asiikana minisita okuva e Kampala nabano bannanfuusi minisita tamanyi Luwarabu mufuti tamanyi Luzungu njagala amasigire ekifaananyi mukifune bulungi. Omunanfuusi nanyonyola mufuti sebo wekitiibwa mufuti omusajja yagonze gwe twabagambako atumye ono minisita okujja bategeeza akkiriza okujjako akashiya ku bwa mufuti tiwallayi mufuti n'asika drowa ye bw'ati najjayo omutwalo gwa $1 n'aguwa minisita naga kwata olw'okujja n'amawulire amatuufu ate bwe munaaba mumaze okumuggyako tugenda bawa ssente zonna ze mwagala. Mufuti agambye bwe munajjako akasajja kali akashiya tugenda ensimbi ze boycott gye twabateekako bagenda gibajjako bino biwero mukitegedde